Badaba twabadde babiri twavudde mutebe ne tugenda mu buliri era kasita yagambye andeka we nkulimba nti namuzizzaako engalo ne muga sigenda kuddamu kukwata kwa mulundi n'okwo sigenda kuddamu kunyega kigambo kyange ku nsonga z'omukwano n'ekyo n'ekimu nti endeka nava nayo nadde eno mu ntebe n'ensonyiwa nze nakwetamwatamwa dda ne mubuuza omuntu gwe weetamwa lwaki tonviira lwaki tondeka kuba ene ennyumba nze agisasula ene ennyumba nze mugamba amazima nzira jjajja sikulimbangako ekintu kyekugamba bitabula omwami buli lwomugamba nti tukole tuti amanyi olina gye wakijje kuba ye takikukolangako mu buli ngeri yonna bw'oba okiraba mu firimu okwawulako nga mubiraba ate togezanga kulaba firimu ezo ez'ebyo ebintu nga tolina mwami wo. Ensonga ya Kaboozi etabudde abafumbo. Wano Vijay Junior wakugambira nti ketoolekedde ka myaka 18 okudda waggulu atagiweza bambi keesonyiwe atagiweza bambi kafulume saagala ogambe mbu saakugambye. Ensonga ya Kaboozi etabudde abafumbo ereetedde ne third party okubeera nga eyingirawo esobole okubeera nga ebatabaganya. Omuntu wa nsonga ezo wezituukira okubeera nga zibakyankalanako ne mufuna n'omuntu omulala abeera nga third party ne mumunnyonnyola ensonga zammwe. That means ensonga eyo ebeera egenze wala era sigenda beera nga mbongerera ensonga n'emu wabula kitugenda okubeera nga tukola kanji kuteereko okuva gye byatandikidde paka gye byakomekeredde. Naye wansi awo osobola okumpa opinioni yo n'ongamba SMX okusinza ku mboozi yonna yonna nga wenjabe kino na kino gwe n'owa opinioni yo wansi awo mu comment section. Kyolina okukola bambi gwata subscribing nga subscribing ongende ku notification bell ebisigadde obitulekere. Still wine ku SMX Media tusobola bulungi nnyo okubeera nga tukulangira business yo tukulako obukubizi kwe namba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Ate gwe omuyimbi ng'olina oluyimba lwa audio wandyagadde okubeera nga olukolera video abasomero mbeera n'oluyimba lwammwe olw'essomero nga mwagala lukolera video mwe tubawa discount obulango bwonna tubukola walino ku SMX Media mikolo mbaga kwanjula kasita kibeera nga kyekuusiza mu kukwata video tukulako obukubizi kwe namba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Emboozi yeeno Badaba twabadde babiri twavudde mutebe ne tugenda mu buliri era kasita yagambye andeka we nkulimba nti namuzizzaako engalo ne muga sigenda kuddamu kukwata kwa mulundi n'okwo sigenda kuddamu kunyega kigambo kyange ku nsonga z'omukwano n'ekyo n'ekimu nti endeka nava nayo nadde eno mu ntebe n'ensonyiwa nze nakwetamwatamwa dda ne mubuuza omuntu gwe weetamwa lwaki tonviira lwaki tondeka kuba ene ennyumba nze agisasula ene ennyumba nze mugamba amazima nzira jjajja sikulimbangako ekintu kyekugamba bitabula omwami buli lwomugamba nti tukole tuti amanyi olina gye wakijje kuba ye takikukolangako mu buli ngeri yonna bw'oba okiraba mu firimu okwawulako nga mubiraba ate togezanga kulaba firimu ezo ez'ebyo ebintu nga tolina mwami wo ati kakati bw'ovaawo mugamba nti tukole bwe tuti waliwo omwami yakuba mukyala we olw'ensonga ezo mutwale mpola mpola naye nga g'amazima n'abakyala nga g'amazima nze ebisinga okunnuma musajja kunjagaza basajja besirina ati kakati akugambye alina essimu gyalabirako message ezo kankuzeeyo n'abakyala sokoleke kamukuzeeyo kemabega ku baana n'abakyala twalinga tubeera mu Luwanga nenzaala omwana wange w'ozaala omwana banna abamu baweerezaako kuki ku bifaananyi nasindika ebifaananyi mu bantu ab'enjawulo nesindikira mikwano gyange nesindikira baganda bange nebagamba naye nakoze eki nazadde omwana omuntu n'abakyala ng'olina ekintu ky'okola ekyekusifa oba ekibi lwaki ebifaananyi ebyo mba mbireka mu ssimu yange nakwa abasajja nenzaala omwana ono owookubiri n'abakyala mukadde ono gwe nali nateresa akasente kange mukadde naye saakuteresa akasente kange nali namuteresa akasente kange naye nkajjako lwa nsonga ya mwami yo sente tezaaliwo ate emirimu gyabwe gyabbula nekwata akasente n'amaaso gange nga tebantumidde nti gundi jangu olabe wali olabyeko nga mulimu enna nga mwafumbirigano kuba nange bye nali ndabye byebingi enfuna nkifuna bulala oba kyekituufu wabaddewo omukyala byabadde ayagala mu nsonga zaffe ng'ate ono takyagala
has a style. Nze bwentyo bwekifunye bwe kiri taata. Wabaawo style omukyala gy'ayagala ng'omwami si gy'ayagala. Tubyogera ne mukooti bajja bikubuuza bikulema okwogera. Okiveemu. Era wuyo namugana ne mugana singa twalina ssente. Abaana bano bandi batutte ku DNA ne babakebera. Nazzeemu najjo n'ekimubuuza. Ne mugagwa nangira abasajja obeera buli sawa bo nangira abasajja. Era kyokka kyekimala empaka. Ne mugagwa nangira abasajja. N'abakyala wulira. Ne mubuuza wammwe tebaalula baana edda baayalulanga abaana. Wammwe tebaalula baana amakundi g'abaana abo ngayina. Ne mugagwa singa mwalula abaana bono mwali matutte ne bakola ki? Ne babaalula. Ekyo ne kiggwawo okiwulira. Nenze ekisinga okunnuma mu bulamu bwange. Kunjagaza ono n'anjagaza oli gundi akwana ne babeera mu biboozibozi byabwe. Gundi nayogedde bati ne bati. Singa omukazi oyo afuna omuntu amuteekamu ssente gwaba tagenda kuddamu kulaba. Ne weebuuza abaali balina ssente saabalekaawo okujja okwagala ye. Leka kiteeka mu bwongo. Kimuli mu bwongo. Talina buzibu era sisobola kumuwaayiriza. Talina buzibu naye ndowooza busayidi kiikibwe bwabeera nabweyo. Obadde aba twabadde babiri era twavudde mu ntebe ne tugenda mu buliri. Era kasita yagambye andeka. Wenkulimba nti namuzizzaako engalo ne mugamba sigenda kuddamu kukwata kwa mulundi n'ogwo. Sigenda kuddamu kunyega kigambo kyange ku nsonga z'omukwano n'ekyo n'ekimu. Nti endeka n'ava nayo nadde eno mu ntebe n'esonyiwa nze nakwetamwa atamwa dda ne mubuuza omuntu gwe weetamwa lwaki tonviira lwaki tondeka kuba n'ennyumba nzaagisasula. Eno ennyumba nze buntu nekino bwotyo Hati mwalwali. Kati yasoose okukwagula ekyo. Buntu sako kino kitegeeza naye mba ngenda kukuba amanyi ngakoleki ngajjemu. Yakulumye yakoze eki? Awo yalumyewo bulungi. Nga temunnagenda wala. Nkyensaba kino omukyalo ono buli nze nanze nsooke ntambule mu muviiri. Sikirinaako buzibu nange kyenjagala. Balwana naye kakati ono okusinziira ku sitole ye gyakuwadde nti okuva emabega alina byeraliikya mukyala we. Kati n'abakyala obwo buba buteesiga naye olowooza siraba n'abakyala oba siwulira mukadde onanjulira nze obulamu bwange bonna saagala kuwakula ntalo nti ebintu by'entalo naye n'ayomba n'ayogera kino n'ayogera kiri ebyo byonna sande bifuddeko naye nze okunjagaza omusajja gwe saagadde taata Junior tewatuukirira toli mulungi si gwe asembayo bakulabirira nze olaba nze ekyokundeka nzekka sikirinaako buzibu naye nga nnina emirembe omusajja nga ye talina mpisa wadde agamba nti nange sizirina naye tolina mpisa. Badde aba twabadde babiri era twavudde mu ntebe ne tugenda mu buliri. Era kasita yagambye andeka. Wenkulimba nti namuzizzaako engalo ne mugamba sigenda kuddamu kukwata kwa mulundi n'ogwo. Sigenda kuddamu kunyega kigambo kyange ku nsonga z'omukwano n'ekyo n'ekimu. Nti endeka n'ava nayo nadde eno mu ntebe n'esonyiwa nze nakwetamwa atamwa dda ne mubuuza omuntu gwe weetamwa lwaki tonviira lwaki tondeka kuba n'ennyumba nzaagisasula. Eno ennyumba nze talina buzibu era sisobola kumuwaayiriza. Talina buzibu naye ndowooza busayidi kiikibwe bwabeera nabweyo. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira. Omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera ebyekiro oba kye tuyita frequent urination during the night, omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain, omwami nga tokyasobola kusibwa musulo oba kye tuyita inability to hold back urine, sako n'omwami nga oba buukirwa ng'ofuka oba kye twandiyise burning sensation during urination. Obubonero bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage muvamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer. Kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku namba y'essimu eno 0708 786 53 oba 0760 77
16 01.